Museveni nga twagala agende kati era kye tumugamba atunule mu biseera bya Uganda eby'omu maaso aleke okulowooza nti ajja kufuga Uganda ne bwali bafudde aleke okulowooza nti mutabani we ajja kutufuga mutabani we bw'anaafuga Uganda eno ojja kulaba emigga nga gikulukuta musaayi omanyi engo yali tetta naye abagigamba nti wookwata we wakyambe bagiyigiriza okutta ne Museveni teyali badde wakudda naye abo bamugamba nti tosaana kugenda naye yali alowooza amanyi tekisoboka naye agenda okulaba nga era nga respectinga constitution yagenda okulaba nga ekintu kikutte era awo Museveni atandikira okuzanyira ku ssemateeka okuva olwo n'ataddamu muti kati n'okumugjawo yamugjawo Museveni ye ssemateeka kiki tetukyalina ssemateeka nkugambye ssemateeka agambye the rights and freedoms of the individual are inherent and not granted by the state olwalo Museveni agamba bw'oba oyagala kwekalakaasa oba olwanyisa balidde enguzi oyina kugenda wa Nakalema kubanga mwami Museveni amanyi Nakalema oyo gwe njogamba nti oyo tomukwata oyo tomukwata oyo tomukwata kati gwe bayita Bobi Wine yajja kukwata buli alidde ki buli alidde enguzi kati mwami Museveni ayagala babeeko nga balina be bataasa balina be bakwata twakirabye ng'abaana bagenza okwekalakaasa ti mwami Museveni enanyini bali baaki ab'enguzi ng'olunaku olwaleero tukyaziza omukulu Sewandagi munnabyabufuzi era nga asuubirwa okwesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira Nansana munisipaali mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ssebo nsaba obuuze ku batulaba. Banyabo ne baseba abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza. Nsanyukirako abo bonna bafunye ebirungi mu bulungi ate ne nakuwalirako abo bafunye ebibi mu ngeri ezitali zino. Okay. Mukadde waffe Tamale Mirundi yabatumiddeko nnyo tubaddeko naye mu ddwaliro naye Mukama tusaba ajja kumusuusa mpola mpola era nga tugamba nti nno mwabagala ogendayo ebyokwerinda byanywezeddwa bulungi nnyo olw'engeri ebintu gye bibadde bitambulamu naye nga omuntu osobola okugenda n'omulabako bw'oba ng'oyise mu makubo amatuufu. Mukulu Sewandagi Sebo ogenda kwesimbawo mu kalulu ka 2026 n'akawedde weesimbawo? Akawedde nali ku World Cancer. Wali ku World Cancer. Lubaga North. Lubaga eyo iwaffe. Naye ng'ate nze nzaalibwa Maganjo. Okay. Nti jjajjange Maliko Nyanserwanga yazaalibwa Bbaala Muddu. Naye najja asenga ku Mutala Maganjo mu mwaka gwa 1932. Yes. Naye ate n'azaalirawo taata wange mu 1938. Bambi. Kati nange nenzaalirwawo. Kati Maganjo omwo mwempangalidde mwenkulidde ekyo vola abantu abasinga ongi bagamba naye twakuliranga ogamba nti oli munnabuddu. Mbaga no nze ndi munnabuddu lwa nsonga akabwa tekeerabira gye baakoola. Toyinza kwerabira gye wava. Jjajjange asibuka eri najjaawo. Yes. Naye mu Lubaga muno tulinamu ekijja awe Wakaliga. Babaziikawo n'Wakaliga mu kibuga wakati. Anti tulina enkola ya mirundi ebiri. Singa ofa mu biseera ebimu nga tetulina transport yakutwala Buddu. Yes. Tetuyinza ate kutereka mulago mu mochale. Mumutekakawe Wakaliga wakiri. Obate tugenda ku kyalo kwesonda nti ab'ekyalo batusondereko tutwale omufu. Yes. Twalina ebijja bibiri tuteeka Wakaliga awo. Kakati Wakaliga wamwe Paulo Sentamu oyo taata wange. Bambi. Kakati awe nasinziira okujja okuvuganya ku World Cancer wano mu Kampala. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi byonna bye mbadde nvuganya mu byobufuzi byange nga mbeera Nansana municipality gye nalinga kansala nga nkiikirira Gombola Inabweru mu lukiiko lwa disitulikiti e Wakiso. Bambi. Naliyo ku LC4 ng'ekyali Kasangati. Nabeerayo kansala ku LC3. Nava ku LC1 ng'owabavubuka. Naliko teri level ya LC gye sibangako. Okay. Era alumu ntera ne sekretary Mami Sewandagi twali badde tukuzaayo ogende kuba kansala obeera okwo. Natandikira ku LC1. Nojja ng'olinnya. Ne ngenda ku LC2, ne ngenda ku LC3, ne ngenda ku LC4, ne ngenda ku LC5. Eyo level ya local government nenjimalako. Era mu local government buli kyombuuza mu local government okitegeera bulungi. Local government act ogimanyi. Kimanyi era kiri mu mutwe gwange. Era kyova olaba nti nali omu ku baali bawakanya bwe nava e Wakiso mu 2011 ne mpandiika petition yange n'enjiwaayo. Yes. Nga ngamba kyabulabe nnyo okuddira mukoka n'omuyiwa mu local government. Mukoka kyeki nti ogamba nti abantu ogenda okiika ba local government tebateekwa kuba na buyigirize. Omukozi
technical person akola ku local government alina level esembayo okuba owa wansi alina degree mu local government. Ebiwandiiko byonna bye tuleeta mu nkiiko za local government na buli ki byonna biteesebwa mu Lungereza. Katoyinza kugamba nti tutwale mukoka bo bagende bateese ebintu byebatategeera. Ffe twagala kukkiriza. Technocrats ebintu bye bakozesa bya magezi. Ffe twagala kukkiriza nti yeewale ye Nakapiripiiti, Kabongo, simanyi Lwashamayire eriyo ebyalo kwotuuka nga tekuliko yasooka kibiina kya 7. Toyinza kutugatta mu abo. Wane waffe abasinga obungi ku kyalo bayigirize era balina obuyivu obusukka siniya ey'okuna. At least baalitaddewo obuyigirize nti omuntu abeere wa siniya yakuna. Ku local government tolaba neno parliament gye tugenda naye ekya siniya 6 nkiwakanya nnyo. At least yandibadde degree, first degree. Muntu yalibadde alina degree okugenda okukiika mu parliament. Ate era ne degree okukiika mu parliament yalibadde tekumala. LDC yalibadde eteekawo omusomo ogw'okutendeka abakulembeze in legislation. Nga bwe tumala okukulonda eri ewaffe ku kyalo ng'oli mubaka wa parliament n'ojja mu parliament n'ogenda ku LDC n'osoma emyezi 6 koosi eyo bw'ogigwa ne tuddamu ne tulonda omulala. N'oyingira mu parliament anti ekizibu kye tulina n'oyingira mu parliament ng'omanyi kye bayita legislation. Anti kakati bamala balonda mu parliament babatwala ekyankwanzi orientation ne babasomesa ki? Tulina abaka 529 abateesa tebasukka 20 abalala batugasa ki? Anti bangi tebafuna budde. Tusindika abantu. Ntera nnyo okubuuza abawaffe mu Nansana municipality nti mugenda ne munenya omubaka waffe nti tayogera talabika era takiyise mwe mwamusindika mu parliament ng'alina bukugu ki? Yali musomesa ng'asomesa ku level ki? Primary. Aina diploma okuva Enkozi ku university nga musomesa owa diploma in education mu primary section ya art, fine art in art nga ya majoringa mu pottery. Okubumba ya majoringa mu pottery, musomesa wa kubumba. Art in art history na majoringa mu pottery. Chamanyi kati omutwala mu parliament ng'emirimu emikulu giri ebiri appropriation. Ogenda kusoma ebiri mu budget zino zolaba kayanako page 8 page 2,000 eya mulundi guno yali ya page 8 kati Martin bwaleeta appropriations bill yagiretanga ya page 12 mwezi mutano nga nazo tebazisomye. Ekyo kye tusooka omulimu gwa parliament ogwokubiri gwa kuyisa mateeka legislation. Gye emirimu gyayo emikulu emeka ebiri. Kati nze kyenva ngamba Abanansana municipality guno gwe mulundi gwagenda okusooka nga balina omubaka alina byonna. Gwe wasoma ki mukulu Sewandaki? Nina Bachelor of Business Administration nina majoringa mu finance eya Makerere University. Nina Masters of Science Accounting and Finance. Kati nkola LLB degree ya mateeka ngisomera Makerere. Ng'oli musajja w'amaanyi nnyo. Bw'onooleeta bya budgeting ebyo ndi mukugu mu byo ate nga sinaba nabisoma nava mu Wakiso District Council nga mbitegedde bwe bitambula. Kati bw'onojja mu kuyisa amateeka bwe tutuukira okulonda mu 2026 nja kuba Makerere nga maliriza nga ngenda ku LDC mu practice naye nga bino ebirabe n'amazo bitegeera. Ogende mu parliament ng'olina w'otandikira. Guno gwe mulundi gwokka abantu bagenda okuba n'omubaka nga ddala mubaka nga kye bamutuma okukola kyagenda okukola si mubaka wa kugenda kudda kuziika kuzina mazina kugula myenge ebyo bifaana bwe n'ambulance nedda ate n'ambulance nga gyoguze nayo taxi. Ambulance ezo taxi kyogamba nti no tezikola mulimu mutuufu. Emmotoka eyo gye bayita ambulance bw'otuuka ku bitaala totekwa kugamba musirikale wa poliisi nti sibeeze eno n'ezeeno mpitewo. Controls ziri mu yo neeyimiriza bino walawo nano wakaredi wano neggulawo n'ogenda eyo gye bayita ambulance. Naye so zino si zino pick-up zaffe simanyi taxi zaffe zoolaba wano abakazi okutudingisa n'okutufera zaabwe ate bazitambuliramu tezitambuza na balwadde. Ewaffe Kibirigi Kasule Ssebunya bwe yagitugulira olwava kubaka ba parliament nayo neebula ate yali agiwadde constituency kati yali ebulira ki? Anti yali yiye
Katola bebyo nze sibikola nze sigumaza balonzi. Kati togena gye bagulira. Sewanda gy'onoosoboka. Anti kyeteko kola nkimanyi. Nze gambye nali kansala ku district. Nga kyeyina si mukwano gwange era nga tanjagalira. Yanda. Naye teri yali akoze kye nali nkoze nga ndi kansala mu Nansana municipality mu Nabweru division nga kansala waabwe. Emyaka gyange egi 5 bye nakola nabirekayo era birabika. Kuba nali manyi kye neetaaga ne kye twagala. Akaluka 2026 kalaba otya ng'ebigambo biyongera kuzitowa eno neeri kati akakiiko k'ebyokulonda kategese okutandika era kafulumiza road map eya 2026. Ekibiina ogendeyo kugira mu kibiina ki? Njagala kugira mu NUP. Oli senta mu Kyagulanyi nange nze senta mu Mukasa. Oli Emitembo nze Mukasa. Kakati awo wetuli era kaadi yo gye tulwanira. Naye mbalaga busobozi bwange nina bye sikyasobola. Nze sisobola kuyiwawo mubiri. Tokyasobola kwekalakaasa? Abyokuyiwawo mubiri bye si byange. Byabafuutu soja? Mu myaka gye nabeerera mukangubulireko 93 nga tukola constitution eya 1995 nali mu bavubuka ba Buganda abaali begase ku Haji Hussein Kyanjo ne Bakeni Lukyamuzi abatambula Buganda eno yonna nga tunoonya federal. Ejo gye myaka gya munoonya obuwagizi bwa federal. Yes. Era twagenda okuva mu kakiiko ka Odochi nga ffe tuwangudde Buganda ebitundu 97 ebweru wa Buganda 67 nga bagambye nti federal. Museveni n'agitumira eri. Ogwo omulimu ne ngukola. Nze mu 2001 nali ntambula ne Museveni. N'asaba ekisanja kye kikola ki? Ng'oli wa NRM olwo? Yali movement. Nze nava eri mu nsiko. Tondabira wano. Wali mulwanyi? Tondabira wano nava eri mu nsiko. Wakube mundu? Yes. Mu 2001 ne tutambula ne Museveni ng'atugambye ayagala kisanja kye kikola ki? Ekisembayo. Nali Masaka bayitawo Lusango. Omusajja Muzeeyi Nampagi n'abuuza Sewandagi Museveni tumulabye ng'ajja yeeyongeza buli lunaku asaba ne bamwongera bwe giggwako n'asaba ne giggwako n'asaba ku mulundi guno ogenda kukola ki? Ne mugamba ndi Museveni bw'anaddamu n'amenya ekirayiro kye kuba nze nali mbaddeko ne Museveni emweya ne Muzeeyi Bidandi nga Museveni akkiriza nti emyaka gye bwe giggwako mu 2006 agenda kukwasa omuntu omulala. Era omuntu omulala ffe gwe twali kukanyizaako ow'okukwasa yali Muzeeyi Bidandi Sali. Agenda okudda mu kati ffe twali baana ba Muzeeyi Bidandi Sali bu Blue Eyed Boys ababidandi Sali kati ng'olwo mumanyi nti ngenda kuba ntudde wano nga gwe Bidandi yali awo president era ntukola amaanyi gaffe gonna. Naye ne mbaddamu nti Museveni bw'anaasaba ne yeeyongezaayo nja kuba musaale mu kumulwanyisa. Bwe tumala okuwangula akalulu ne wayitawo emyaka 2 Bassekabanja ne bakwata essanja. Ssekabanja ono yali RDC ne beesiba ne basera ne ngamba tekisoboka bino si bye twayogeddeko. Twagamba Museveni akoma wano tutandika na mulala 2026 ko nti nedda tugenda okulanga Museveni akiripida kwe kunoonya bamuwanga kivumbi ne tukola popular resistance. Era obulago buno bw'owulya bwogera ng'obusaakaala si bwe bwakula naye akalago kanga kalungi nsobola n'okufuuwa oluwanga nsobola n'okuyimba mu kaloboozi ak'ekikyala naye obwo obulago yali tiya gaasi bamutufuuyirira Masaka. Matovu Dominic ne Kyambulozi Bukenya nayo Sekidde ow'omundeeba be bansindika mu kidumu wansi bwe bati bo ne badduka emisinde ne bakomeyo nga poliisi egenze ne bakomawo ne bansijayo mu kidumu ne banteeka mu motoka yaabwe ne bantuusa e Kampala nga sinadda ngulu. Matovu Dominic akyaliyo? Gyali abeera eyo Mawokota. Si yali ekatwe? Kituufu. Nga Dobby. Ow'ekatwe oyo Sekidde. Waliwo Matovu eyali Dobby? Matovu Dominic yes gyali. Abeereyo mu nseke awo Kyamira Kalagala empigi wanekatwe yavaawo noyingira abeera mu nseke kugambe gy'abeera mu nseke awo yavaawo n'abeera eri ye Kyakyambuloza akyali waawe Rubaga kati bana abalala Matovu Dominic nali mumanya awo gundi ono Ssalongo Sekidde naye omulabe kwe ennaku ezaatambula ne bandeeta wano okuva 2006 twakola ekibiina kyeta popular resistance against life presidency ne tubuulira abantu ti mwami Museveni ajjawo bisanja kweyongeza afuga ebbanga lyonna. Abantu tebaatuwuliriza baatulabanga obwana obuto. Olwo Museveni akyali w'amaanyi nnyo. Otereeva era nga tebakuwulira. Naye faawo omubiri gwaffe twaguyiwawo. Era nga buli w'oyagala tugenda. Bannaffe bangi baafa. Bambi. Balugonvu baafa, bano bagundi bano Batomujjulunga baafa. Nankunda Muwanga yafa mama wange n'amala ennaku 18 ng'asula ku lusozi asiiba ku lusozi ng'asaba Yesu we amutaasa omwana we tebamutta. Kubanga wabeeranga Nankunda Muwanga wabeera Senta Musewandagi. Era ku lunaku olwo nnyini
Nankunda Muwanga afuna ebizibu ffe tulowooza nti byamuviirako okufa ne Sentamu Sewandagi yaliwo. Bizibu ki byafuna Nankunda Muwanga? Mwami Museveni yajja ku TV nga tugenda mu kulonda kwa 2006 najja ku TV ku CBS ku radio nga bamulese mu programu yaffe bagiyitanga Mambo Bado. Kati ne balonda ku bali ab'okumusoya ebibuuzo. Nankunda Muwanga ne bamukwasa akamasukira. Bamukwasa akamasukira. Awo wabuliza Mwami Museveni ekibuuzo nti sebo wetenda nti oli mulwanyi era oli mukubi nnyo naye tunakuwana tanti okuba ng'ate gw'olwana naye omusibye emikono ali mabega. Besigye ali luzira. Era Museveni olwavaawo Besigye ne bamusumulula. Nange awo ne mutimba ebibuuzo byange 6 teyayanukako yadde ekimu. Teyanyega era teyanyiga. Gwe bibe yabikuba ndobo. Yabikuba ndobo. Naye ekya Nankunda Muwanga kyekyasinga okukwata abantu b'omu Babiro. Ne bakuba enduulu. Ate waayitawo emyezi emeka olowooza ng'omusajja tatomeredde Nankunda wali. Baatomera mutomere. Yamutomererawo kaleerwawo ng'okkirira ku Ssembuule booti. Nankunda yakolanga ku TV n'addayo oleggola akawungeezi eka. Kati emmotoka n'empaakinga awo yamulinda. Atudde kabooda kamutwala baasala akaleerwe bano ne batomera emabega. Ne bamulinnya. N'afa. Yekka n'owa booda teyafa. Bw'omusajja ne yeetwala ku poliisi nga bw'akoze accident kooti n'emutanze omutwalo gwa siringi gumu. Ye Nankunda Muwanga n'ayitaawo. Ebyo bye biseera bye twalimu. Kati egyo emyaka ffe twagibeereramu babidandisali baali mu myaka gyaffe. Naye nga bwe tugenda mu field tetubayita. Kati nabana abaana kitufa tubagamba bino bye bakola bye twakolanga mu myaka gyabwe nga mukyayina embavu. Kati ffe gino emyaka gye tutuuseemu gyakubawa amagezi nga naffe bwe twabeeranga babidandisali baatuwanga amagezi ti omusirikale wa poliisi bw'omulaba wali okola bwoti ne bwoti nodde eno ono bw'aba wano okola bwoti ne bwoti nodde eno kuba baali babikoze eki baali babiyiseemu. So kati ekyo kigambye ninze siri ku level eyiwawo mubiri. We nayiirawo omubiri nali sirina diguri. We nayiirawo omubiri nali muvubuka muto. Kati era waliwo bangi abayiwawo omubiri nga basajja bakulu naye nga bayiwawo omubiri nga bigaali nga ndogoye ezaali badde zisika ebigaali naye kati ate bo baagala ebigaali bikole ki bibasike. Tekisoboka. Buli kimu oteeka okuba ne wookikomya ne wookikola ki ne wookitwala. So nze abannansana municipality nteekwa kubalaga bukugu bwange na busobozi nti bwe tulaga kati mu kulonda kuno tulina ebintu byetuteekwa okutunuulira. Waliwo gye mpita Trinity of Museveni. Obusatu bwa Museveni. Ye Museveni yennyini ng'omuntu, ye NRM Museveni ne Musevenism. Ebyo binnyonnyola otya? Museveni ng'omuntu emyaka gy'amaze mu buyinza mingi egimusobozesa okukola buli kyayagala nti nibwakutuulira butunuulizibwa ati ggwe ng'omulabyeko awo ofuna okutya mu ye. Atunula ne bw'obadde wamukuba jjinja n'otalimukuba. Ye ng'omuntu factor eri abaana bano betulaba abato kati bano bonna bali ku kamera wano tebamanyiyo mulala. Bamanyi President Museveni. Bw'obanyumiza ebyamini tebabirabangako. Era oba obalimbye. Toyinza kubanyumiza nti bwe twabanga tutambula ne maama nga ssente maama aziteeka mu underwear yange. Ey'omwana n'entambula nazo. Ebyo tebabimanyi. Toyinza kubanyumiza nti watuuka ku road block ensimbe omusajja ng'ayingira mu taxi n'atunula bw'ati n'agamba nti nyama ya lisasi aluwa anaawomerwa essasi n'alonda ono n'alonda oli n'afulumya. Ebyo tebabimanyi. Nga bagenda okukuba amasasi. Era ne mu kasenso buli lunaku ku makya abasirikale nga bagolokose balina gye baayitanga wake up call. Wake up call yabanga ne beekuba amasasi. Nga kulinga okusaaga yabanga ne beekuba amasasi nga babalonda bulonzi babajja bujja mu mmotoka omukisa gwakutte bubi n'obalabikira bubi ne bakujja mu munanka ne bakuteeka awo enkya ku makya ne bakukuba amasasi. Ebyo tojja kubibanyumiza bano babiwulire era tebabitegeera kati bamanyi bino bya tiyagaasi tebamanyi. Maye eyo wali omusajja gwe njogerako yabeeranga bulwanyi eyo nga bamuyita chief naye ate omusajja bamuyitanga Mayombwe n'ayita abaana be ab'omusajja oyo ne basula ku ntaana ku mulambo gwa kitaabwe nga bakuba engoma ng'ate bazina nga kitaabwe afudde nga wa UPC kukwana bukwanyi mukazi w'oli oli n'amugamba nti nze nalayira ne bba wange nti kufa kwe kulitwawukanya. Namugamba nti ogambye eki kufa kwe kulitwawukanya. Kwolwo bbalo yafa lwe yamutta ate n'amuwasa n'amutwala lwampaka. Kati ebyo bano tebabimanyi. Naye gwe abasajja nga bajooganga ebyo bano tebabikola ki tebabimanyi.
kati embeera eno yaliwo bw'ogitulira n'ogibuuza ti naye Mwami Museveni ate njogiwaliza ku bali yali evudde ku ki era ngo gye wataali bayeekera embeera nayo bw'etyo bwe yali waliyo road blocker nga zitwala abantu kuba amasasi era nga wataali bayeekera waliyo obuwanga babafunga obuli eruweero embalala etaali bayeekere walwa akasiisi nayo gye buli tebuliyo kati ebituteekwa okubimanya ne tubibuulira bano ne babimanya nti kati wetulaga Mwami Museveni abono tebamanyiyo mukulembeze mulala yenna n'obwana bwange bwo buto bw'oteekako Museveni ku TV nga live channel bugikyusa lwaki obugamba nti nedda moyo Museveni kati Nickelodeon channel eyo obagita Nickelodeon waliwo abagenda ne bagibuulira mbu simanyi channel eyo erina ebintu byekola ebikyamu kati mukyala wange najja waka n'abagamba nti eyo channel ya Museveni tebaddanga mukugiraba bagikyawa Katonda wattu gw'obagamba bugambi nti eyo channel ya Museveni oba bagobye naye ate balaba ennyonyi ng'eyitawo ng'ate basaakanya ne bannaabwe nti ennyonyi Museveni. Lwaki obasizeemu obukyayi obw'ekikange ekyo obwa President Museveni? Waliwo abantu abeetaaga okukyawa. Obote teyali mubi nga bwe tuwulira naye abo tebaamusigako obukyayi olw'ebyo bye yali akoze nti abantu baateekateeka ensi yaabwe ne bagikubuna nga ya bitundu 15 nga bigenda kwefuga byetwale Obote olw'omulugube gwe n'awamba obuyinza bwa president ye ne yeefuula president n'ensi n'agiwamba n'agisaanyaawo yali tagosigako obukyayi ne Mwami Museveni tujja kumusigako obukyayi nti abantu bagenda okutuuka mu maaso eyo nga n'okwogera obwogezi ekigambo Museveni abantu bakuwandulira amalusu kiki Museveni atufuze bubi ensi eno Mwami Museveni emuwadde buli kimu twamuwa eddembe twasooka muwa abantu baffe abalwana akakadde kamu buwanga ne battibwa Museveni n'ajja ne tumuwa resources amakampuni gaffe gonna ne tumukkiriza agatunde atandika ebyenfuna ne tugamuwa Museveni ne tumuwa environment ennungi nga teri kuwakanyizibwa emyaka 20 egyasooka nga talina amuwakanya nga bamuwakanya bali eyo nga wano wali mirembe Likwaniyu kyamutwalira emyaka 17 okujja Singapore mu third world n'agitwala mu first world emyaka 17 jokka newe muwulidde Mwami Museveni ng'ayomba ne Ssekikubo yabadde ayomba ne Sewungu n'agamba nti Sewungu byawera tabitegeera tayinza kugamba nti tukole enguudo nga zaale eninya nga nezabbi tetunazikola naye tunuulira oluguudo luno olwaffe olwa Sentema gamba luno olwa highway eno gundi express oluva Enambole okujja wano e Busega olwo Kenya twaluzimbira $1,400,000 olwo luguudo 5 olwo Kenya nezimba olwayo nga lwa kilomita ziri 5 olwafu lwa 5 mwezi 3 olwa Kenya lwa kilomita 5 awalira entono ziri 8 awalira entono ziri 8 awaliwo luina nawalira 10 n'emmeka ne 2 kubanga eryenguudo nnya n'eri eryenguudo nnya ne luzimba ku $1,10,000,000 ewaffe babba mu 15 ne bazibba kati Sewungu bwakugamba nti twali badde n'enguudo nga zaale eninya taba mutuufu nalabye akaguudo kano kebakola akasentema nayombye toyinza butayomba akaguudo bwe kati naye nga bakola luguudo lupya tosobola butayomba nga n'emmotoka bwefiira mu kkubo okujja nga bamaze gisika busisi ne bagitwala tewali mmotoka ndala we zisobola kuyita kati bakola luli oluva ewaffe ebwayise luyita kwayiwe naye wonna otulawo nga tewali bibikolebwa kati oyo ye Museveni gwe tunyiigira Mwami Museveni abadde n'obudde obuteekateeka omuntu anaamuddira mu buyinza n'agenda ekyo kyenkugamba nti yoyo Museveni kati bw'ogenda ku NRM Museveni kyekibiina kye ekibiina ekyo kyoyogeddeko tekyajjanga bibiina bw'olaba nuupu bwetandise nga bw'olaba FDC ng'ebirala NRM bwe yali etandikibwa yawamba structures za movement yalina structures okuva ku LC1 okutuuka ku LC5 bwe bawandiisa NRM structure ezo zonna ze baatwala eza movement ezaali ez'omugendo nga ne opposition mweri ze baatwala kati batwala structures ezo ne baziteeka mu kibiina kyabwe kitegeeza nti babanga kino ekiwuka waliwo ekiwuka ekyetikka ebiwuka ebirala okiraba nga kitambula naye nga kijjuza ebiwuka binnyo ku mugongo kati ne batwala ebyaffe byonna ne bakola structures ezo nga tebalina zaabwe era muzoffe bwe batambulira kati buli wootuuka wansi omuntu alowooza nti alina kulonda Museveni olw'ekyo
kati bw'ovaawo n'osanga Musevenism. Musevenism ye omusirikale wa poliisi asobola otusanga wano nga tulikodinga n'atubuuza ani yabawadde olukusa olw'okulikodingira wano. Ye musirikale wa poliisi asanga Bobi Wine ng'atambula ng'agenda okulambula mu bantu n'amugamba nti toteekwa kugenda olina kumala kunsaba lukusa, naye ng'amanyidde ddala bulungi nti ennyingo y'etteeka erya Public Order Management Act eyali emugamba nti Bobi Wine muwe olukusa, kkooti ya ssemateeka yagikola ki? Yagiggyawo. Kati yo lwaki akola ekyo? Teyeerabanga wa poliisi ow'eggwanga, yeerabanga wa poliisi owa Museveni. Ng'okujja Museveni mu buyinza naye omulimu gugenda kukola ki? Kuggwaawo. Kuba guweddewo. Ye returning officer gw'ojja okusanga wali oba ono asikaali gw'osanga wali nagamba nti temujja kuyingira, obwongo bwe bumulowoozesa nti awo aliwo lwa Museveni. Era obwongo bwe bumulowoozesa nti enkya Museveni bw'ataabe pulezidenti anaatandikirawa tajja kubaawa. Kati ebyo ebisatu ebya Museveni bimuleeta okufaanana enkwa embalabala. Abalunzi enkwa embalabala bano abaana bayinza okuba tebagirabangako. Enkwa embalabala bw'eruma ente eruma mu musuwa mwennyini ate neenuunira muli neegejja. Bw'ogikuulako bw'oti bukuuzi ku nte eyinza n'okufa, ente efa kubanga omusaayi gugwa erina engeri gy'ekyusa saturation system y'omusaayi ne guba nga gwonna gulina okuyitira mu yo n'ebanga omutima gw'ente. Kaakati kye twakolanga ku mbalabala nga tuleeta eddagala nga tuyiwa kumpe nnyini ku mbalabala. Kati ne Museveni bweteka omukola waali kati teyeetaga kukuunyuula bukuunyuuzi kuki? Apaana, bw'onaamukuunyuula ku nte ojja kufaanana ng'abakuunyuula Gaddafi ku nte. Ojja kufaanana ng'abakuunyuula Siyadi Barre ku nte. Ojja kufaanana ng'abakuunyuula Hosni Mubaraka ku nte. Buli lw'okuunyuula obukuunyuuza enkwa ku nte oleeta ebizibu, ojja kuba oleesa ebizibu. Kati eyo ye paalamenti eddako etandika 2026 okugenda 2030 muki? Obuvunaanyizibwa bwayo oyina bukakafu ki nti paalamenti eyo eneetuukiriza ebyo gwe byoyogeddeko wano? Nkugamba nti obuvunaanyizibwa bwayo obukulu kuteekateeka transition. Museveni ayagala tayagala 2031 bwe banaabanga ayagadde akomewo avuganye yekimbewo ajja kuba ali mu bapulezidenti bali abajja n'omulaba nga bamujja abeera France, Fidel Castro abeera France gye bamujja, abeera France gye bamujja ne bamuleeta nga tasobola na kutambula ali bwati nga kana akakundi ke kafuga naye nga kino kiki kifaananyi. Kitegeeza nti bw'alidde okutufuga ajja kubeera kifaananyi. Ate teri kyabulabe nga Museveni okulowooza nti anaamusikira alina kuba mutabani we oba ateekwa kuba wa ggwanga lye. Ekyo kyabulabe eri eggwanga lyo gye tulaga mu maaso. Kati awo okukyavoidinga twetaaga okutwala abantu mu paalamenti nga si baakuyiwawo mubiri nga babwongo. Mwami Museveni waali olwaleero eggwanga liteekwa okwefiiriza kyonna kye lirina. Mwami Museveni waba ayagala sente ziri mu Bank of Uganda zonna tuzimuwe, ave ku bukulembeze, tuzikwate tuzimuwe, tuddemu tukole endala. Kiki ekirubalowoozesa nti Museveni kyekizibu ky'eggwanga? Tewaliwo kizibu kirala kyonna. Bw'avaako eggwanga liba literedde. Byenkulaze ebisatu byonna ababikola babikola lwa Museveni. Teri wa poliisi oyo akuba miggo nga si lwa Museveni. Twalina ssemateeka. Ssemateeka agamba the rights and the freedoms of the individual are inherent and not granted by the state. Omusirikale wa poliisi abeera n'agamba temujja kuba lukuŋŋaana, naye nga one of the rights is to assemble and demonstrate. Mwami Museveni n'agamba nti mugeza ne mwekalakaasa. Omulala n'atugamba nti mujja mulaamye nga mujja okwekalakaasa, naye nga ssemateeka atugambye nti ddembe lyaffe okwekalakaasa. Oli n'agamba nti temujja kwekalakaasiza mu mmere y'abantu. Okwo tekuba kwekalakaasa ng'oli mu lukoola. Okwekalakaasa wateekwa okubaawo emirimu gy'osannyalaza. Bali b'oyagala eddoboozi lyo baliwulire nga giyina be gikosezza, nga bali bakoseddwa. Kangwe ekyokulabirako olwaleero tax gy'olaba eyo esasula PSV emitwalo egigenda mu 8 buli mwaka, buli mwezi, buli mwaka. Ojja gisanga ng'erina akasitiika gundi third party ya mitwalo 20 mu gumu, naye nga yava ku mitwalo 8. Ojja gisanga ng'ate esasulayo ne sitiika
eyali ey'olunaku eya KCCA eyina emitwalo 12 eyina n'eyali ey'olunaku takisi yonna awamu ng'esasula siringi obukadde 2 buli mwaka ng'omusolo. Sente nga ziba nnyingi. Naye abatakisi abo nga bakedde ku makya ne bagamba nti sebo gavumenti sente zino zinyingi ekimala tuyimirizza takisi zaffe tetujja kutambula. Ffe abazirinnya tujja kutambuza bigere okuva emaganjo ng'ojja Makerere, ojja kutambuza bigere okuva emaganjo ng'ojja Lubaga, ojja kukosebwa naye oli eddoboozi lijja kutuuka olwa bana bagenda okukola ki? Lijja kutuuka abagenda okukosebwa nti ekiri eri kifumba mutuku. Era kyenjagala omanye tewaliiwo kizibu mu nsi muno, mu nsi zonna ne bonaazinoonya agenda Libya Gaddafi yakola buli kyowulira. Naawe abantu ng'omuvuka bw'omala okusoma noga nti sebo osangawo ennyumba omulimu n'entambula. Ate omulimu nga tonnagufuna waabangawo ensimbi ezikuweebwa paka gavumenti enakuwa ki? Omusaala. Mwe gavumenti yamwe bagamba nti gavumenti enoonyeza abantu mirimu. Naye nga pulezidenti wa America Joe Biden kati agenda ne mukwano gwe Harris Kamala emu ku yardstick America kwe babatunuulira okoze emirimu emeka mu myaka 4 naye nga bali bannaggwadda kati gwogamba nti ffe abali mu tekyateekateeka mirimu. Ate gavumenti yaffe ye enuuna bunuuni ako kootandise ate nenuuna mu butali bwenkanya bo ne bagabana gwe n'osigala ng'obonaabona. Kankubuulire lwaki eno etuuna mu butali bwenkanya. Nina bye manyi nze Wakiso gye nsinga okutegeera. Mu mwaka 2022 gavumenti yatujjamu omusolo trillioni 1 mu Wakiso si gwonna nti mu birala mu kutunda ettaka land sales trillioni 1 trillion disitulikiti Wakiso. Olwaleero gavumenti etuddiza biliyoni 89 ng'okutuwa ssente ze yatujjako mu 2022 yeetaaga emyaka 14 ndi ssente ze yatukuŋŋaanyamu mu mwaka gumu ogwa 2022 ejja kutuusa 2036 nga tennazimalayo naye ng'ate ekyatusomba kati bwezijjaawo yatwadde biliyoni 89 bwezijja wano ewaffe nezitwala ewalala. Tunuulira Parish Development Model nekola nakapiripiriti awatava musolo nekola luddawa Parish Development Model mu disitulikiti ya Kiruhuura mulimu town councils 2 nziwannyo ng'ekyokulabirako. Emu bagiyita Sanga endala bagiyita Kanyalyeru. Zonna bw'ozigatta teziweza bantu 1,000. Constituency 2 municipal 2 town councils 2 bw'ozigatta teziweza bantu muki nga batono nnyo 1,000 naye zirina emiruka 10 naye nga teziweza bantu muki 1,000 zirina emiruka emeka 10 emiruka 10 ku Parish Development Model nga buli wamu baba obukadde 10 giba gifunye sente meka obukadde 10 ziba zirina biliyoni. Kati jangu ewange mu Nansana municipality giveemu kkirira mu Nabweru sub county naye ovaamu mu Nabweru division jangu ku kyalo kyange Maganjo B kuliko abatuuze emitwalo 3 tetuwera muluka. Temuli muluka tetuwera muluka emitwalo 3 buuza ajja Beri Musoke tetuwera muluka. Kitegeeza nti ffe abantu mitwalo 1 be bajjeemu tuliriyoni ya ssente tebasobola kutuddiza miliyoni 10 nga bali eri Kanyalyeru tebabajjaamu ssente ziwera biliyoni emu bweti ne babawa biliyoni. Naye gwe ekintu kyabagezi si wokka okimanyi nti kyabagezi batubba ne mu bukulembeze. Tunuulira constituency ya Kahindo Tafiire yagirimu yekka omusajja gwe bayita Kahonda ng'erina abantu emitwalo 3 be bali mu constituency ye. Kahonda najja nakuba Kahindo Tafiire ekigo bw'amala omukuba ekigo ne baddayo ne bagisalamu constituency 2 gumu kitundu Kahindo Tafiire asobola okukomawo muki mu parliament naye agenda okuba nga ajja mu parliament bagenda okusanga ng'ate waliwo omwana omulala ze nga wamanya okusinga Kahindo Tafiire ngera ajja kuwangula Kahindo Tafiire ne bongera ne bagisalamu constituency endala. Kati erimu constituency meka constituency emu erimu constituency 3 naye nga Nansana municipality erina abantu emitwalo 5 mu 2 omubaka wa parliament omu ne bafuna obukadde 35 alimu omunga obukadde 35 bujja mu bantu emitwalo 5 meka nga bali abantu emitwalo 3 bafuna obukadde 10 meka mu 5 ku babaka ba parliament balina bameka 3 eriyo ne constituency gye bayita Yiki eri eyo y'abantu 10,000 2
naye ng'ewaffe abo abantu 2,000 Maganjo bije gambe y'abantu 3,000 eyina busaabu zooni zimwenda nze kasaabu zooni mwembera bakayita Kakooza tulimu abantu abasukka 5,000 naye kambuuze constituency zino bazisalira ku mutendera ki mu kusooka baali bazisaze nga baziwadde bungi bw'abantu yes kyenange kyemmanyi era Local Government Act yalinganga ezisala nga gulina omuwendo kwe zikoma kati ekyo twakivaako ddanya myaka nga 2 emabega Mwami Museveni abamusanyusa bawa constituency okimanyi nti kati bagenda kusala mwendala 37 bagambye 4 ze baali batadde mu road map yaabwe naye ojja kwesanga nga muze baagala okusalamu Nansana municipality teriimu ate nga Nansana municipality y'abantu 5,000 mweki erina Gombe erina Busukuma erina Nabweru erina ne Nansana nene nnyo twali tubagamba nti batuwe constituencies zimeka nya naye era nazo ziba ntono bw'ogeraageranya Kayindo otafiire ku 3,000 ng'alina constituencies zimeka nga Jaberi Musoke w'ekyalo ekimu Maganjo B atandikira mu Mayanja e Kagoma n'akoma mu Mayanja e Kawanda nga naye ayina 3,000 nayo yali badde constituency kitegeeza ni Nansana municipality mokka twali bado tulina ekyo kati ebyenkulaga nti sente bazitujjako bwe batyo ne bazitwala bakulaakulanya ebitundu byabwe ebitundu 75 eby'omusolo mu Uganda yonna biva wano mu Buganda ate mu district ezisasukka 4 Kampala Wakiso Mukono Mpigi n'ogenda ne Masaka ebyo ng'oli mu biwandiiko bya gavumenti kati ebyo nkutuulira nti eyo nkola ya president etwala ku kiti kyenkugambye ekya Gaddafi ng'amaze oteekateeka ensi ye Libya abantu abawadde kye bateekwa okukola buli kimu nga weekiri yalemu ekintu eki leadership question yetya Gaddafi ova otya mu buyinza omuntu atali Gaddafi n'abuyingiramu yali afuze Gaddafi emyaka ana bakuba Gaddafi nga bakuba Libya nga bakuba Gaddafi ne bazza Libya emyaka emirala 4 emabega byonna bye yali ateeseteese byonna ne bifa kati Mwami Museveni bw'omugeraageranya olwaleero we tuli newe yatusanga mu 86 Mwami Museveni mu 86 yatuyisaawo dda yatuzza emabega n'atuyisa mu 86 n'atuzaawo mu mwaka gwa 1776 nga n'Amerika efuna bwetwaze kwegamba tutambula tudda mabega obukyayi kati bwe tulina mu Buganda Abanyankole Abanalwanda Abaganda Abakyoli n'abala obwo bwaliwo mu myaka gya 1777 eyo ng'abantu tebaagalira ddala bannaabwe kati eyo gye tuli Mwami Museveni gye yatuzza kati Mwami Museveni waba yatuzza eyo ng'ate ateekateeka mutabani we yaba akulembera obuyinza abanajja okkuba okwabuluza ekyo bagenda kutukuba kwenkanawa kubanga ate balina era okikuba nze tera okugamba abantu nze nasoma ne muwala wange ku university okufuna diguri yange esooka Bachelor of Business Administration mu finance nga nsoma ne muwala wange nga yakola medicine ng'ate nze nkola BBA lwa nsonga egi taata wange baamutta mu 81 Mwami Museveni yakuba Kawanda awo yafiira mu 81 mu bantu ba officers be batte Kawanda taata wange yali abeera Kabaganda kati Museveni bajje Kawanda ne bakuba ne bataba officers abo bwe badduka ne taata wange mwe yafiira taata wange omuto Dr. Simon Peter Kiteke kituufu mwe bamuttira bwe badduka nga bamaze okutta abo badda saidi yeno ku research beekweka wa Kibirige Sebunya nga bamaze okutta abataata ba ye yali ssentebe wa ye yali ssentebe wa UPC nga yakulira research station eyo bano bwe bajja kuba baalinga bamanyi ssentebe wa UPC gwe beebuuzaako omusajja Bazili Olalookero ng'adumira ekibinja namba 15 yayingira mu Kawanda ku ssaawa 7 ogw'ekiro n'aggalawo wonna era n'asalako ng'abayeekera ajja kubakwata n'agenda ewa chairman wa UPC afune information abayeekera balazeewa chairman wa UPC nga abayeekera bali mu nju ye n'agamba Bazili Olalookero nti bwe baakubye baakutte liri era ne bavaayo ne basala ekkubo ne bayitawo Kawanda secondary ne bakkirira wa Bitembe baguke waggulu eri eyo gye basanga taata wange ku makya saa 12 era okuva eyo gye baggukira okujja Maganjo wano bayite Wannattabi batta abantu 26 Kawanda mu agricultural research
batta 10 nga bamaze obbatta bayekera babatolo era nze kyekantamisa kati gano majje eno nga tennayingira mu buyinza kati gano nentamwa nengamba bali basse 11 ate amagye ga gavumenti bwe gajja mu process eyo geetoola ganoonya abayekera ate babattisa Jambiya babatema butemi gatta 26 taata wange muyafiira nembulwa asobola okumpeerera nali musajja mugezi nnyo kankuuli nasomera maya primary school gye natulira ekyomusanvu nafuna points 5 mu 85 nejje buli ntali yali azeeyo okuzifuna ekumaya teri yali azeeyo okufuna points 5 aggregate 5 mu primary school emyaka gisuka mu 10 ameka bukyanga ntulira ekyomusanvu nguli musajja wa amaanyi nali nsabye King's College Buddo nasaba St Henry's College Kitovu nensaba ne Busoga College Mweri ku masomero 3 yonna nalina yiringira nga litimbiddwa nenga tolina busobozi bugenda nga sirina ndi mulekwa sina anansasulira naye ng'omutwe gumpadde nti genda naye ng'ensimbi tewali agamba nti genda kati ebyo tetuyinza kwagala kubikira tuteekwa bitunuulira Museveni nga twagala agende kati era kye tumugamba atunule mu biseera bya Uganda eby'omu maaso aleke okulowooza nti ajja kufuga Uganda eno bwali baafudde aleke okulowooza nti mutabani we ajja kutufuga mutabani we bw'anaafuga Uganda eno ojja kulaba emigga nga gikulukuta musaayi kati mu mbeera eyo nzibu nnyo we tugambira ndi mu palamenti eddako twetaagayo abantu ba senior citizens abali soba bano ba foot soldier ab'okuyiwawo omubiri tubeetaaga nga waliwo ebiganye bajje bakuyiwewo mwami Museveni obulamu bwe bwonna talina kyetegekera nga muntu ayiwawo omubiri mwami Museveni obulamu bwe bwonna talina gweyetegekera nga muntu akutte emmundu mwami Museveni alinga nga boolaba ente bweyimirirawo ku muddo ne mwami Museveni ayimirirawo ku mmundu talina kirala kyamanyi mundu gwe kasitogate mmundu oba oyingidde mu kazannyo ke era akola byonna ebyo asobola akuwalirize okwate emmundu oyingire mu kazannyo ke ate nammwe ne mukola ekisoboka ne mutagikwata ffe tumugamba nti ekiseera kituuse mwami Museveni atuwulye nti njagala kubeera wano ayagala biri tujjamu immunity naye nga yiye ng'omuntu bano ababbi abamwetoolodde abo mujja bakolako n'omutima abo tujja kubeetaaga bwe banakitegeera nti mujja kubeetaaga teba influencing muzeeyo okubeera wakiri ng'ekifaananyi mwami Museveni ebyo yabikola amama Mbabazi yaliwo ng'akulaga nti w'amaanyi oyo afuula Museveni okubaawo ng'ekifaananyi era mwami Museveni amama Mbabazi kyenzikiriza obulungi nti amama Mbabazi ye yasasulira ne siringi obukadde 5 bawuli ababaka ba parliament okujjawo ebisanja mwami Museveni adde 26 amama Mbabazi yaziwaayo ng'olwo amama Mbabazi alwana na kyamuganda butasikira Museveni nga yagamba yali mu kyu yalina okusika era yateeka okuddawo baakuba amama Mbabazi naggwerawo ddala anti ye yali alowooza ni Museveni tabala omanyi engo yali tetta naye abaagigamba nti wookwata we wakyambe baagiyigiriza okutta ne Museveni teyali badde wakudda naye abo bamugamba nti tosaana kugenda naye yali alowooza amanyi tekisoboka naye agenda okulaba nga era nga respectinga constitution yagenda okulaba nga ekintu kikutte era awo Museveni atandikira okuzanyira ku ssemateeka okuva olwo n'atadda mu muti kati n'okumugjawo yamugjawo Museveni ye ssemateeka kiki tetukyalina ssemateeka nkugambye ssemateeka agambye the rights and freedoms of the individual are inherent and not granted by the state olwalo Museveni agamba bw'oba oyagala kwekalakaasa oba olwanyisa balidde enguzi olina kugenda wa Nakalema kubanga mwami Museveni amanyi Nakalema oyo gwenjo okugamba nti oyo tomukwata oyo tomukwata oyo tomukwata kati gwe bayita Bobi Wine yajja kukwata buli alidde ki buli alidde enguzi kati mwami Museveni ayagala babeeko nga balina be bataasa balina be bakwata twakirabye ng'abaana bagenza okwekalakaasa ti mwami Museveni enanyini bali baaki ab'enguzi kuba yabagambye nti temugeza ne mwekalakaasa kakati waba atugaana okwekalakaasa atugaana okukangaza ne parliament ng'etutawaanya nga tuli wano mu mbeera eya bulijjo olwo jjo okitunuulira n'olabanga ate ye yennyini enanyini bali baaki banguzi ate era ngigamba n'abantu bulijjo mwami Museveni tayinza kubeerawo awatali kulyaki awatali kulya nguzi mwami Museveni tasobola kubeerawo gavumenti ye etambulira ku nguzi kubanga era ojjukira n'ekyo okumuzza atuule mu kisanja ekyo parliament yagiwa obukadde bumeka 5 okugjawo age limit abaffe baba wa 29 abaabwe ne baba wa 3 baba wa 29 balinde baba obukadde 3 babufuna ab'omu Western Region bonna abasigadde
ne babawo obukadde bwabwe obwo ne babulya. Kati Mwami Museveni bwabanga azzenga okubeera mu buyinza ayitawo mu nguzi sina wokka fe okugenda okulwana. Mwami Museveni enguzi gye yatuwa yagamba bajjajjaffe ekintu eki nti bwe ntuuka e Kampala nze sigenda kufuga ngenda mu magye gange ne njagala kuzzaako kabaka wammwe. Bw'atyo bwe yalimba abantu ne bakkiriza nti baleeta kabaka waabwe yenguzi gye babawa. Era lwatuuka wano mu 9 mwezi kabaka n'amuteekako. Era wamwe okuteekako kabaka mu 9 mu 6 nayeeyongeza. Nabagamba nti kiwedde. Kabaka wammwe namukomyezaawo. Kati Mwami Museveni ng'ayimiriddewo ku nguzi obulamu bwe bwonna tomusuubiranga kulwanyisa nguzi. Era tayinza. Era ye mubeezezaawo. Kati awo otuukira mu bana batugamba nti baleeta electoral reforms. Tosobola kuzzaawo Bisanja nga Museveni akyali president kubanga yabijjawo. Tewaliwo ngeri yonna gy'ozzaawo Bisanja n'ogamba nti Museveni tasaana kwesimbawo okuggyako nga Museveni yennyini yabijjawo nga yabizizaawo. Kaakati olumukalu lumugenderayo ki? Mukalu tugenderayo ki? Kuba kati olwali tosobola kutambula kwogera n'abantu n'okubalaale poliisi n'ekukkiriza. Olwaleero tosobola genda ku rediyo NRM ena rediyo ziyagamba nti gundi ne gundi ne gundi tebasaana kugendako. Era tosobola kugendayo. Naye kitwalayo nti okubaako n'eddoboozi ettono. Abasajja bano bassemuju boolabanga boogera mu paalamenti. Oza singa twalina mu bassemuju 10 mu paalamenti senga tuwulira paalamenti singa y'amaanyi nnyo. Naye waliyo ogwo ssemuju musajja ye wa Katonda gw'olaba yattunka. Naye nekimuyambako nti yagenda mu paalamenti nga wamawulire nga mukugu mu kunoonyereza ate n'okwogera nga akulina nga kitone. Yayambyeko ku paalamenti eno. Byobuuza bana abeewaffe. Paalamenti teyandibadde y'amakulu. Ate n'okwogera kiba kitone nze kankule twali Wakiso. Omubaka wa paalamenti wa Nassau Municipality gw'olaba kati aliwo olwaleero. Mukulu wa Kayima. Twali naye mu lukiiko lwa Wakiso district. Nga naye kansala. Nga tuli bakansala nga tukiika yaabo. N'entula nga abantu olulimi lubatawaanya. N'entula mu rules of procedure nga mulimu akawaayiro nti abantu basobola okuteesa mu lulimi oluzaalirano bwe baagala. Era ne nnyimirira ku folowaya n'engenda ne ndoobinga ne sipiika ne mumatiza ne nnyimirira ku folowaya kanso. Ne ndeeta okuteesa nga kwa mu Luganda. Emyaka 5 gye twamalayo bondeetera ekiteeso Wakayima kye yateesa mu lukiiko lwa Wakiso district ng'ate okuteesa kwali mu Luganda. Ojja kumunenya okuteesa butateesa mu Luzungu. Wakayima ng'ato ojja munenya obutateesa mu Luzungu. Ne mu Luganda teyateesa. Okwogera kiba kitone Katonda yakigaba. Ojja okwogera ebintu bigaana. N'oyimirira bw'oti n'owulyanga buli kimu kikulemeredde. Kaakati oyo mwamuwa mutya omukisa ogenda ate mu paalamenti? Buli awali ambulera tiikinga. Ekyo kyali kizibu kinene nnyo. Kati ku mulundi guno twetaaga okwetereeza. Wadde nga buli awali ambulera abantu bavagenda kutiikinga. Tuteeka okubawa kye batiikinga nga ddala kye kisaanidde okutiikingibwa. Singa banaakuuma kaadi ya NUP ogenda kukola otya? Tewali agenda kuginnyima naawe batya. Kati kubasimbye wani ansinga obusobozi. Wakayima? Zambaali? Ani? Tewali. Era ekyo sinaba n'okukirowoozaako. Nti wagenda kuginnyima. Nga gwe Kyagulanyi oyinza okumma Sewanda gino ogiwa Zambaali. N'ogiwa Wakayima n'ogiwa ani? Nga baagimma Kidandala ne bagiwa Ssegirinya. Ogwo gwali mulembe mulala. Tebaayinawo bagendawo. Ssegirinya yali aliwo mu mubiri baati bannabitegeera kati babitegedde. Bino tulina bibe buli babitegeere. Ebintu kasita obitegeera. Okiika ku kitebe. Omanya gy'otambula. Okiika ku kitebe. Okukiika kulina engeri gy'okiikamu. Omanyi abantu bangi abakiika nti abaana ba Katonda bajja okukiika n'ab'omulabe sitaani bajjiramu. Kati waliwo abasitaani bangi ate abakiika ku kitebe. Okusinga abaana ba Katonda. Nga bo basitaani gye bali nga bakiika. Naye nze bwe mba nga nsobola okukiikirira ekyo ekiteekeddwa okukolebwa nja kuba wendera nga nkola. Ate buli bampita okubaako kye nkola nja kuba nga nkikola nze ndi muwulize. Singa kaadi bagikumma oli ready okujja ku bwannamunigina? Tewali agenda kunyima kaadi. Sisuubira nti bajja kunyima kaadi. Buli kimu kisoboka. Kunsi kuno buli kimu kisoboka. Bwe banaaginyima ogwo omuga tujja kugusala ate tujja genda eri abalonzi tubaloope. Ogwo omuga tujja gusala nga tugutuuseeko nga tugamba abalonzi nti bannange Sewanda gye bagambye nti omuntu ajja nga ayambadde suuti ayina n'ettaayi ng'agisibye. Omusajja wuno yaze ng'agirina naye tebaamuwadde bawadde Sewanda gye w'akasaati. Kati bali nga basalawo. Ogenze mu kkooti y'abantu olwo? Kasita bakugoba mu kkooti ya bulijjo ogenda mu y'abantu. Ey'abantu ennaku zino nga tekyateesa. Ejja kuteesa. Kubanga n'omusango omukulu gwe yatwala mu kkooti y'abantu nagwo gukyagaanye okuwulirwa. Tetunnaba kuguteekayo buteesi. Bapuliida tebanateekayo mpapula. Naye kasita bapuliida banassaayo empapula bajja gulya bijja kulaba nga bagusala. Abantu bagana kusala misango. Ebigenda mu maaso mu paalamenti obiraba ebyobuli bw'enguzi. Nnyo n'amaanyi. Mukulu Mpuuga ow'ekitiibwa baagamba nti nno
yakomba 5 tibagamba bugambi kuba naye akkiriza 5 yabifuna mu mateeka gayinza omanyi ntera nnyo okubuulira abantu nze ekirungi kati nsoma mateeka obusosoze mu langi e South Africa kibayita apartheid e South Africa bwali mu mateeka ng'era omuzungu bw'aba n'embwaye nga bagenda kulya mmere ng'ali ne sewandagi essowaani emu eyo basooka kuwambwa n'eriirako emmere ne batagyoza ne bagiwa sewandagi nga tebakkiriza kufuna amazzi gagyoza n'ogenda wali naawe n'ofunirako emmere n'olya nga tekirina tteeka likikola ki likimenya. Adolf Hitler omunazi yayokya Abayisirayiri 6,000,000 n'azimba ebyoterero furnace nga bakwata ng'oli mulamu olasana nga bwenda sana ne bakanyuga mu kintu ne kyetoola bwekiti ne kiguka eri ne kiyiwayo evvu nga tteeka kabeeranga kalabba omuyisirayiri okutteekayo lyabanga tteeka olwano Isirayiri ijjo yasse omukulu w'Abahamas yasoose kutta Abahezbollah negenda Iran nekuba w'Abahamas naye nemutta buli lunaku olaba ku mawulire nti Israel strikes ijjo yassa Abapalestine 21 yassa 5 yakata Abapalestine emitwalo gigenda mu emeka naye okusinziira mu Isirayiri ekyo si butemu ebatira mu mateeka yeetaasa agafuga self defense kati nkulaga amateeka nti si buli kiri mu tteeka nti kiba kituufu mwami Mpuuga ensimbi ezo yazifuna mu mateeka mbu kubanga bakomishona abaaliwo bazeegabira naye ne bamugabira ffe ne tujja n'ekibuuzo zaake mu budde obwo yali komishona yeezize ze baamuwa zaali mmeka eno yali service award anti ne bakomishona abalala 4 baafuna zaake yafuna mmeka kati ne tujja ogambye ekyo kyennyini kyogambye nti yali service award eya Loop service award egamba nti tukuwa sente zino olw'emirimu gy'okoze nga Loop ekisanja kya Loop kyali kya myaka 2 n'ekitundu nga Kyagulanyi asobola omwongera oba obutakola ki obutamwongera naye embeera yaliwo mu biseera ebyo nga tetusuubira nti wayinza okujjawo obutakkaanya wakati wa Kyagulanyi n'Empuuga ne batamwongera ffenna twali tumanyi nti Mpuuga ajja kumalako emyaka emeka kati service award y'omulimu gwakoze emyaka 5 ne bagimuwa emyaka 5 ze gyembaze ne bagimuwa mu mwezi 5 mu mwaka ogwasooka nga tanamala kuweza mwaka ku bukulembeze eba service award tebagimuwanga amaze ekisanja nedda ssebo kati awo wewajja ebibuuzo era senga bagimuwa ekisanja kye kiweddeko nga bamaze okuleeta Ssennyonyi ne balyoka bamuwa service award ntumwebaza kuffe tewali badde wa sente tena ziwulira batandise zoogerako nga omukulu amaze okuva mu ofiisi awo batandikidde ozoogerako bazoogerako awo nga jerezi zimu ku nsonga eyamugobe mu ofiisi naye baali bazimuwa dda mu 2022 nga tanabana kuweza mwaka ku bukulembeze kati ate eza Ssennyonyi akamu 7 akawumbi akamu ezo zikyali mu mbu kubanga enguzi abantu berabira era kyenva nsaasira abamu enguzi agirya agitambuza n'agigaba bonna balina omusango kati mbulya Dini Savalubo wagenda okujja obujulizi kubanga agamba nti abagitambuza ye Mulima Mayuuni ne Muwadanku Nyingi naye abo bamuwadanku nyingi ne Mulima Mayuuni mukama waabwe ye Ssennyonyi mu mateeka gali agafuga okulya enguzi singa bavayo ne bagamba nti ffe twagitambuza nabo balina omutango omunene kati bali abagigaba eri gye bali nabo bwe bakkiriza nti twamuwa nabo balina omutango ogogaba enguzi nono gwe bagiwa nakkiriza nti nagifuna naye aba n'omusango naye okusinziira ku mukwano gwange Saava ntunula nti ono tajjanga kawumbi kamu na milioni 7 wooli kubanga abaabuleeta be bano ababiri bayogerako bagenda eri baali 3 mbuno omulala yamusirikira mulala gwasirikira 3 be bagenda eri era bagijjayo so bwe tugenda okunoonya enguzi gye yava tujja kusanga emikono gy'abana 3 kati enguzi bagisayiningira naawe kati tulina bukakafu enguzi tebagisayiningira anti tetulina bukakafu abana 3 bayinza okuba bagenda okukola obwa bulooka bwabwe nga balimbi oli nti ono omusajja kuba naffe tubikola bulijjo kati oyinza okundeta wano ku state
nga waliwo omwana eyanzijekedde emitwalo 5 kaze simanyi yaŋŋambye dda nti oyagala 5 okunkyaza wano kati gwe tomanyi bakuwadde mu simu yange nompita nenzija wano naye ngaomwana yaŋŋambye dda nti okukyala ku kisenge kyoyo 5 gireete gye yeetaaga nogimuwa nze manye 5 wagifunye ate omwana nga yagiridde kati ebwa buloka tubimanyi ebintu bino abantu bakolamu nnyo obwa buloka era Museveni bamukozeemu nnyo obwa buloka nze abantu abandiddeko sente sibamanyi muwendo kubwa buloka yarabbi nga bakuwa otyo sewanda gitugenda kwogera naye kasirikamu awo tugenda eri nga bakomba sente omukulu eri ne bakomba nina newena tuuka olumu nga bagamba ninafunye 600 nga sibuna ngaade sirinyaga nogamba nti Sewandagi 600 nendufuna nesikyuka kala nensigala nga sebo nkyatambulya akapikipiki nga se nga baŋŋambye bakuwadde konzaani yazijjeyo nti gundi nemugaa ndi mumuyite naye nga 600 yalukoze eki yalukombye edda ngera yalukombye edda kati mu mbeera eyo okuggyako ng'omuntu atuwadde obujulizi kati ate ekyannumye nabadde nninda obujulizi mu kkooti gwe bawabidde omusango abuleete naye bwe ngenza okusoma difensi ye nze ngaasoma amateeka bwe nze ngaasoma amateeka difensi enkanze difensi badde muntu teraga nti obujulizi weebuli olyadi yali asaaga mu busaazi saava nebyayogera tabirinaako bukakafu ye difensi kyoyogero kikakasa oba osomye difensi sebo namubuuziza nomubuuza mukama nga njagala kakasa oba ye difensi ye naŋŋamba nti yo difensi yange naye olabika nga atamanyi byamateeka bwetyo tekiyinza kukkiriza butereevu nti omusango nja kukola na bwenti ne bwenti konze kale nze kanninda ebiddaka nti alaka yagenda okubeerayo nga yakola ki yagenda ogukwatamu baataddeyo ki naye nti yabadde mu kusaaga omuntu bw'aba afudde ne bw'oleeta dokita alongoosa abantu emulago taddangulu kati ne bw'oleeta alaka ku musango ogwo nga tolina bujulizi kubanga obujulizi manyi mateeka eno tusoma tulina etteeka ddamba erifuga obujulizi bayita evidence act bye twogera wano nti Sewandagi namuwulidde ng'ayogera mu kkooti si bujulizi nti gundi kati oyo n'ajja mu kkooti nti agenda kutuwaako obujulizi nti nze n'akatambi kano nze nakakwata katugeze tulina ebyensimatu bye twogedde mu katambi kano oli ne babitwala ne batwala mu kkooti oyo bwe tunaayimirira tujja mugamba nsebo mwami gwe bakwata akatambi kano ndiye twagala otukakase nti oli mukugu mu kukwata obutambi anti alina kuleeta ebintu bibiri aleeta ebbaluwa ze ziyasomerako ezikakasa nti yasoma okukwata ebifaananyi kati ojja musanga nga bw'aba bazifuna ate ateka okubeera ng'ali registered n'ekitongole kya Uganda Communications Commission kati yabasinga tetugendayo kati yakwata Ssenyonyi ne bano bafuna ensimbi ebyo tajja kuba nabyo bijja kuba byannawulira ebyo binnawulira nalaba simanyi nakola ki si bujulizi ate kakati bali abagigaba bwe banaavaayo nakati ffe twagimuwa bayinza bw'obanga gwe wagigaba ng'oyagala kwetaasa ng'oyinza okuvayo n'ogamba nti onze namuwa sente wenkirizganyiza naawe Kagabo yatoba ne sente ng'azifunye ziri n'adiba nazo Kagabo yatoba ne sente nga tewali akkiriza mbu yamuwadde sente tezabula gye zaavudde n'agende wa sipiika namugamba sikuwanga ku sente Kagabo yakwata sente n'azitwala ewa Loopu n'amugamba nti sente zizeyo gye bazikuwadde n'akwata sente n'azitwalira sipiika naga nze sikuwanga ku sente naye nga emiliyoni 10 ameka Kagabo yatoba ne sente bannange kati ono alina biliyoni 1 ne miliyoni 7 ayinza okubulwayira sente nakati baninze ffe tuzimuwanga ebyemisango mu Uganda bizibu nnyo ku muntu alina sente omuntu alina biliyoni abantu bangi bayita biliyoni bazirina biliyoni ya sente gwe kankubuuze ewuwe eka waleseeyo sente mmeka kuba ewaffe Kampala tetulima tulimira mu nsawo ewuwe mukyalo omulekera sente mmeka buli lunaku kameeza ezenva ezinaalyako ekyemisana ekyeggulo nakibintu ebirala byonna bibaawe kubanga ffe tetukyali mu level omulekera mmeka mundeka nva mmeka mitwalo esatu kakati enkya mwongereko gibe 10 ng'olina biliyoni 1 weetaaga emyaka 27 n'ekitundu nga lunaku mulekera emitwalo 10 emyaka 10 emyaka 27 nga songeddeko kati gwe golekera emitwalo 3 kubisaamu 27 emirundi 3 gy'emyaka mukyalawo gye yeetaaga okulya akawumbi ka sente biliyoni ya sente emyaka gigenda mu 89 mukyalawo ng'ali ku biliyoni eyo gy'okoze eki tagimalangawo kakati alina sente toyinza kumweregako naye oba olina obujulizi obwenkanawa ng'alina enkalo okugjako era omuntu omuvunaananga sente ng'omukutte nazo mu ngalo bwotega nti bannange ziizino mu ngalo tezinnavaamu naye ng'amaze ziteeka eri mu nsawo ye
tolina bukakafu bukakasa nti zezooli zino zize yatunze ente ze mu kyalo kyawuli omukyalo yatunda ente n'agula ettaka lya UBC yatunda mbuzi kati oba omuntu atunda embuzi n'agula ettaka lya UBC Ssenyonyi Rope nga mwogezi wa kibiina ayina ne budget ya bilioni 2 ayina ne budget ya bilioni 2 ayinza ati obutazimba apartment ya bilioni 1 erimu obirabanga n'osirika ne boobalabye nga baziridde osirika nga baziri sibonekani munange kale n'omanya nti baziridde bw'oba osobola n'obagati bannange mumpeeko nange ndye ku kantu naye bw'oli kuba enduulu abantu bagenda kusaba obujulizi nga tobulina omusango gwo nga gugenda kubeera gwa byafaayo tegulina byafaayo byamu n'omulamuzi ajja kubatunulira bw'ati abalasekerera n'obasekerera Antilope yateekamu ayagala milioni 2 z'okumuliyirira era tebajja kubikkiriza omanyi eyo tot omulamuzi alina gye bata discretion ayinza n'omukoshoninga ayinza n'okugamba gwe byolaba nti ayagala miliyoni 2 omulamuzi ayinza okumugamba nti kale nkuwadde ekibonerezo beera ngaawo olonderonde ebisasiro okugombolola okumala emyezi 3 namuwa community service emyezi egi 3 bayinza n'omuwaayo sente naga nti kale muweyo miliyoni 2 ayinza n'omuwa 2 okusinziira nga bw'aba ayagadde omulamuzi kati tugamba Ssenyonyi asaba miliyoni 2 nawe waliwo nawe kyosaba nga tekijja kiranga bwogamba nti nsaba lwazi Dini Lubowo okumusaba miliyoni 2 azijjewa onya ng'ogenda kutunda biwowoolo kakati tunula kati ezo miliyoni 2 tajja kuzisaba era omulamuzi tajja kuzimuwa ne bagusala ng'ogwa akatolo bwama ne tugwerabira nga n'ekisanja kyaggwa nga kyaggwa dda nga twabirabira dda emyaka 10 nga guli eyo mu kkooti bagutaddeyo gusirise nga gisirise fe abaganda emisango tumanyi okugiroga ne gibeerayo eyo n'ogumpa wabira n'enguloga ne gubeera eyo omulamuzi bulwanajja okugusala n'alwala olwajja okugusala n'atalabika olwajja okugusala ne wabaawo ebizibu n'afuna senyiga n'endwala n'embaaki myaka 10 kyangu abantu ne beerabira nti wali baddewo n'omusango gw'enguzi miliyoni 7 kati gutumalira biseera naye tibasakisiidinze mu musango ogwo nti baazikizizza oluyiira olwabadde ku mpuuga yes ekyo kyabadde kikulu era ekyo kye gwakoze nti abalwanyi bonna abadde sayidi eno nga balwanyisa mpuuga bonna kati baasirisa ate mundu batunulidde ku defendinga bilioni meka Iron Dome zonna bataddewo anti-missile Iron Dome zonna zitunudde eri simanyi zi David zisiringi zonna kati zitunulidde defendinga 1.7 ono ye mpuuga adduse ekyo kyabadde successful Museveni nazza budget ye mu parliament loko bagiwe bilioni 3 etalina kyetuwa yadde kiri kyena kutandikiddeko nansa Wakiso batuggyemu 1 trillion ne batuddiza bilioni 89 loko toyinza kulaba mu tax returns zizaayo nga aliyewadde yadde bilioni mu misolo ne bagiwa 10 bimeka 3 naye ebyo byonna byatuyiseeko nga tuli ku David Siringi zitunulidde 1.7 ki zitunulidde 1.7 billion nga kwe tuli ne bituyitako kakati bw'abanga Dini Sava Lubowa omulimu gwe yali akola gwa kuyamba bino biyitewo bamusasula akasente ani olwo agenda okukasasula yagumuwa omulimu nabatinga netudda ku bino kati bino biyiseewo ate gwe fashion yo njagadde nnyo weewaawo kakati tugenda road map nakugambye bagifulumizza kituufu sente zalabise ez'okulonda lwaki eza LC1 tezirabika nakugambye nti Uganda tekyalina semateeka Museveni ye semateeka nenkugamba nti ekitawanya eggwanga lino ye Trinity of Museveni kyatayagala kyekitakola buli kyayagala kiteekwa okukola kati okuzza ku LC1 bano abaana ba Nuupu engeri gye baali bakyaginze wano mu Buganda Museveni atayinza kukwatamu LC1 yadde etya mu bweti bali bagenda mukuba bubi nnyo kakati mu mbeera zonna ng'ateekwa okulaga nti wali ki kulonda era sente teziriiwo kati oba chairman bongezi kisanja ne bagenda ne mu parliament ne bamenya amateeka ne bongera ekisanja nga tewali teeka libakkiriza kukyongerako ekya LC era bazeemu ne bakigaziya ne kyeyongerayo nalabye ne magezi ali awo atudingisambo kati Nnonda Kyagulanyi nga ali mu katembo w'ekigye walonda Kyagulanyi kubyaki mu kulonda okuddako naye nga yatukola ebyo ebikolobero kakati awo ebyo Electoral Commission beberemeddwa sente ezo zezo tejja kuziteekawo era zijja kugibula naye wano we tugenda nga Electoral Commission omulimu gwayo omukulu
gwa ku ratifying manyi Museveni atwala mu kalulu nga tagenze mu kalulu fe tukawangule Museveni atwala mu kalulu nga ayagala bali abeweru balabe nti yataddewo kulonda ate abaana baffe ne babanga balina kye batamanyi kyenkugambye nti ffe kati abali eno mu bwongo kye twetaaga okumanya okugenda mu kalulu kirala okukawangula wali we bakabalidde kirala n'akabaze oli okugamba nti awo wanguddewo kirala n'abewakiso okulanga ebyafulumidde emaganjo nti gwe obiwangudde kirala n'abewakiso abali e Kampala kati kutale center okulanga ebyafudde wakiso nti gwe owanguddewo nakyo kirala kati abali e Kampala nga bamaze okukulangirira nti center mu gwe owangudde kirala okuva kukugamba nti kati center mu ogenda awali maaso g'omulamuzi olayire ku kifo ekyo kyokoze eki kyowangudde bw'omala okulayira mu maaso g'omulamuzi ate okuvaawo ogenda otuule mu ntebe gy'olayiriddeko nakyo kirala okutuula mu ntebe ogibeeremu nakyo kirala singi yagituulamukko n'agivaamu nakyo kirala kati bino byonna birina ebibiteekateeka kankuba ekyokolayiko genda otunulye woolondera ewammwe woolondera waliwo abalonzi bwe bataba 650 bali 750 be baliwo naye eri gye nkugambye essanga n'ekanya lyeru abalonzi abangi ennyo ababeerawo baba 350 kati omanye ekyo kyekitegeeza tutandika okulonda ku ssaawa emu ey'okumakya ne tugawo okulonda ku ssaawa 10 ze ssaawa 10 nga buli ssaawa erimu eddakiika 6 zigabanyeemu z'eddakiika 600 nga buli mulonzi amazeewo eddakiika emu ekitasoboka naye amazeewo eddakiika ki abeewamwe woolondera abali 750 150 tebalonze obudde bwakudde bali 350 balonze dda ne basigala nga balinda n'abalala bajje ekitegeeza eno waffe obudde tebutumala eno weetaaga okwongerako essaawa endala mmeka 3 okumala abalonzi 750 ne olwo nga bamazeewo eddakiika emu naye ekitono ennyo tumala ku polling station eddakiika ezi 3 ekitono ng'oli mu kulonda kitegeeza nti mu ssaawa 10 tujja kuba twetaaga essaawa 10 tujja kuba tulonza abalonzi 100 bimeka 2 naye nga akabokisi kaliko 750 sewanda gyawo newe baggwa owangulawo nga kana akaliko abantu 750 abalonzeko bali ebi nga bonna bakuwadde ng'oli ayina akabokisi k'abantu 350 bonna balonze nga ffe tugamba nti eri ente zalonze naye nga si nte batukubira mu budde kati wanewuwa okulonda twetaaga okutandika ku ssaawa emu ku makya tutuuke essaawa 6 ogw'ekiro nga tukyali ku layini tulonda olwo tuba tulonzeeko 4 ate ku 750 tuba tunaakaddamu nkyate kati wano abalonzi okuggwawo ku kabokisi weetaaga ennaku ezi 2 wali ozisabeewo gye bazirondera kati akomanya nti ako katukubye era kyenze mbagamba okuva mu mwaka gwa 2000 nti tusooke tuyingire wali bano amateeka gano we bagakolera abali electoral commission awabafuga bayitawo mu parliament tuginafuye mwami Museveni abe nga takyawezaako 2 byakumeka byakusatu awo tutuulaawo tukyusa amateeka gonna tusobola n'okukendeza ku babaka ba parliament mukwano gwange oliza agamba nti ate electoral reforms teweetaaga kugamba nti bakendeze basigale 2 ogenda bugenzi n'okola kawaayiro mu tteeka nti omubaka wa parliament anaakiikiriranga abantu 200 kigwe tuli obukadde 49 buli mubaka wa parliament bw'akiikira abantu 200 tubana baka parliament 2 parliament 5 oba ogisazeeko abantu 10 naye anti tulinayo abakadde tulinayo simanya abalema wali ensonga nga nkadde olinayo ensonga gye waludde nga nnema omukadde alya mmere endala nga n'omuvubuka alya ndala ate nga ne bano balonda direct mulimu abakadde bena kuzonga balya ne chips sebo ne chicken vwao kitange ne mukazi we bayiga n'okulya ebikomando abakadde ennaku zino n'ebikomando babikola ki babirya kati teweetaagawo nsonga nkadde tetwetaagayo nsonga nvubuka teriyo nsonga nkyala kati mu America avuganya kuba president Harris Kamala mukazi omu ku barwanimenti babalowoozebwako gavana mukazi mu America
governor ne senator ne representative bonna osobola bafuula president bonna bakolefayinga wano ewaffe nnoonyeza chairman wero C5 onoonyeze MP onoonyezeeyo ne bakansala ku district betuwoza nti banene olawo ku buli 10 owezaako ababiri abasobola okufuuka babaka ba president yensonga lwaki NRM nga yesinza abaka ba parliament abangi erina kumpi 10 bina terabayo omuntu asobola kuddira Museveni mu bigere bonna bwe beetunulya bwe bati beerabanga bonna mbuzi eziri awo ezitasobola kusikira Museveni okujjako ate mutabani we ababaka bali oba batya kubatta nti bwe banajjayo emitwe Museveni yakatta bameka batubuulire bwe batya kubatta baveeyo bafe anti bwe tufe waffe batugamba nti sibe babasse kati tubalabe baveeyo nino ogamba nti abaka 400 nemubulamu omuntu omu asobola okukulembera okufuga Museveni era mu bantu 400 nemubulamu omuntu omu asobola okuddira Museveni mu bigere era nga mutabani wa Museveni asobola okuddira Museveni mu bigere. Muhoozi tulaba Muhoozi tulaba Janet tulaba Namukodomi we basatu kati ebyo biri wano waffe Uganda naye electoral forms ezo nga bw'oziraba ziriwo ku nsonga kuyamba Museveni kwongera kutukalakata myaka miki mirala kati ffe kye tuteekwa okukola kwe kulwanira bino ebifo ebirala njagala osiibule tumukendeezeeko amaanyi. Mikwano gyange mwabanda beera bangoberera bwe njogera nnyo ate ebigambo binnyumira okwogera era kituufu nange nkulabye bikuwoomera naye byenjogera beera kw'ensolo ziriwo bbiri ensowera n'enjuki. Enjuki bwegenda mu kaabuyonjo ejjayo mubisi ensowera bwegenda mu kaabuyonjo ejjayo bukyafu kituufu bw'owuliriza bye twogera leka kufaanana nsowera afaanana enjuki mu bye twogedde bingi nnyo sengejja ojjemu omubisi jamu omubisi kubanga mu kaabuyonjo ne bw'olingizayo bulingiza bwoti ebisingayo bikyafu ennyindo ekuleeruuka naye faanana enjuki yo bw'eringizaayo ejjayo omubisi toyinza gamba ntwerereza ebbanga lino lyonna nga bye twogedde temuliimu kyojjamu baako kyojjamu ate leka kubeera mubuguyavu manya abantu babuguyala nomugamba nti amawulire gabadde ki teganyumye nobuuza nti omusajja yabadde ki akasajja koogera nga bwe yagenza okuwuliriza ku mawulire yawulidde ekigambo eki ganyumye oba teganyumye bw'omugamba nti agalero ganyumye nomubuuza nti ganyumye gabaddemu ki mawulire gabadde manyuvu nnyo awo wakoma bw'agenda kulaale obusajja bwogera bugambye ki buli obusajja osaana kubwewulirirako nga talina kyajjeemu mu busajja kibwogedde bwe twogera mu bye twogera baako kyojjamu faanana enjuki ekamu kaabuyonjo nejjamu ebirungi nkwagaliza byonjagaliza Katonda akukuuma. Kale abalungi abali b'emikutu gyaffe gino bwe tutambudde olunaku olwaleero baagaliza ekiseera ekirungi mbeere bulungi mweraba.